Okuva Lujja Tabula lwe yakwatibwa wiiki ewedde, poliisi ebadde ekyagenda maaso n'okukuŋŋaanya obujulizi obumuluma newankubadde ng'ebimwogerwako byonna yabikkiriza. Olwaleero, poliisi ekedde kugenda ku kyalo Kabanga mu disitulikiti y'e Mpigi ewaazuulibwa obuwanga bw'abantu 17 mu kifo ono waagambibwa nti we yawangaaliranga. Tabula atuukidde ku poliisi y'e Mpigi ku ssaawa nga 7 ez'amalya g'ebyemisana wakati mu bukuumi obw'amaanyi n'oluvannyuma waggiddwa okwolekera ekyalo kwe yabeeranga. Eno nayo poliisi ekifo ekibuutikidde era abatuuze ababadde bagezaako okukuŋŋaana tebaganyizza kusemberera nsonga weetambulira nga kababe bannamawulire bakugiddwa era ebifaananyi by'olaba bakira tubbirira bibbirire. Ono alabiddwako ng'alambuza abaserikale enfa ez'enjawulo era nabo bakira bawandiika by'ayogera gattako okubikwata ku butambi. Bambuse ne ku lusozi awali embuga awaasangibwa obuwanga. Tubirumise nti ono mpaawo kyabadde yeegaana. Kubanga ebintu byonna byeyugirirawo live nti yes kino nakikola, yes kino nakikola, yes kino nakikola. Nti annyonnyodde abakulu engeri gye yajjamu okuba n'obuwanga bw'abafu nga kyava ku baakika kye eky'endiga okutunda obutaka we bwali. Era nabuziikula wali waali wa kika kyandiga ne batundawo bajjajjange ng'obuwanga buli mu ttaka ly'omusajja omulala abaatuka ebizimungu eyaligula naye nsalawo bujjayo ne muteeka wano mu kifo ekipya. Bw'atyo bw'abyogedde. Amyuka RDC w'Empigi Hassan Kasibante agamba nti Tabula abategeezezza nti n'olunaku lwe baazuula obuwanga buno yali mu kafo akeekusifu ng'ebigenda mu maaso abyotabuliro. Olunaku lwe twasima obuwanga yali awo mu kasaka akaddako ng'atulaba. Olunaku lwe twagendawo ne skaveta yali awo mu kasaka ng'atulaba. Olunaku kwe mbabadde wano mu Mpigi. Abatuuze bafunyemu akamwenyumwenyo nga bagamba nti owewaawo bw'abanga oyo afuniddwa n'abalala abeetaba mu nsonga efaanana bw'etyo nabo bajja kubafuna naye nga omutima gibakakkanye. Bino oluwedde onazziddwa mu mmotoka kika kya drone n'ayolekezebwa e Kampala gy'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Mwanga 2 okusomebwa emisango egimuvunaanibwa.